Era de basebo ne banyabo amanya gange bampita Birabi Enoch Francis nga ndi musawo ajanjaba abantu abalina obuzibu ku bwongo oba ku mutwe. Leero mu video yange tugenda kuyiga ku bulwadde bwe buyita obulwadde bw'abakulu oba bwe tuyita mu Luzungu dementia. So twagala kumanya kyekireetera abakadde baffe abazadde baffe okulwala obulwadde bwe bayita obw'abakulu oba dementia mu Luzungu. Kyekibuleeta era omanya otya nti mukadde walina obulwadde bw'abakulu era tumujanjaba tutya. So akavidiyo mukalabe paka we kagwerako. So katutandike nga tusoma era ng'okyali mupya kuno ku channel kugamba nti subscribinga kubanga kimpa amaanyi okola video endala. So obulwadde bwe tuyita dementia mu Luzungu oba obulwadde bw'abakulu bwe bulwadde obukwata abantu abali mu myaka 60 okugenda waggulu, naye osobola okusanga wali obutandika mangu nga bukwata abakadde baffe, naye businga kubeera mu myaka 60 okulinnya waggulu. Kino kibeerawo kitya nti omuntu bw'akula obwongo bugenda nga mpola nabwo bukola ki? Bukula. Kiringa wogula enganta epya n'osanga bw'ogikozesa ku luguudo osanga nga koolaasi akoze ki? Agiriddewo ng'ekendedde soola eweddeko. N'obwongo bubeera bwe butyo. So abantu bwe bakula batuuka myaka 60 obwongo bugenda bukola bugamba worn out, bugenda nga buggwako. So omuntu atandika okukola ebintu ebikola ki? Ebitakwatagana. So obwo obulwadde bwe tuyita dementia oba obulwadde bw'abakulu. So kyekibuleeta, kyekireeta obulwadde bw'abakulu? Ekisooka emyaka. Omuntu bw'atuuka mu myaka 60 waliwo obulwadde bw'abakulu obuli lwakubanga buleeteddwa emyaka. So omuntu bw'akula emyaka gisobola okuleeta ki? Okuleeta dementia oba obulwadde bw'abakulu kubanga the brain cells are worn out. N'ekirala tukiyita obanga omukadde wo mubiri gwe alakinga vitamin B1 oba B2, zino ziyambako ku bwongo oba mu nervous system, eyo system etambuza message oba obubaka mu mubiri. Kasitaba nga omuntu alakinga ebyo byetuyita mu Luzungu nutritional deficiencies eza vitamin B ne B2, omuntu asobola okufuna obulwadde bwaki? Bwa dementia. N'ekirala waliwo kituyita infections oba obulwadde. Omuntu wabeera n'obulwadde nga katugambe siriimu, kisobola okumuleetera obulwadde bwe tuyita obulwadde bw'abakulu oba dementia, kubanga buno obulwadde bugenda paka ku bwongo ne bukyusa engeri omuntu ono gy'alowoozaamu. So osanga nga engeri gye yeeyisaamu si nnungi. N'ekirala tulina abazadde baffe, bajjajja baffe, bataata baffe balina obulwadde bwa sukaali oba balina pressure. Pressure bw'erinnya obanga tebanaba kugikontrolinga oba teri controlled oba ne sukaali bisobola okulinnya ne bireeta obulwadde bwaki? Obw'abakulu bwe tuyita dementia mu Luzungu. So n'ekirala obubenje. Abazadde baffe kasita bafuna obubenje bayinza okufuna obulwadde bwaki? Obulwadde bw'abakulu oba bwa dementia, kubanga akabenje kasobola okukola ki? Kagenda paka ku bwongo, omuntu n'afuna damage ku bwongo. So kisobola okuleetera omuntu n'alwala obulwadde bwaki? Obulwadde bwa dementia oba obulwadde bw'abakulu. N'ekirala mu musaayi obanga mu bajjajja baffe twalinamu omuntu alina obulwadde buno bw'abakulu, osanga nayo mu kika kyo osanga taatawo oba maamawo oba jjajjaawo naye akoze ki? Naye abufunye. So ebyo ebintu ebireeta obulwadde bwe tuyita obw'abakulu oba dementia. Kati omanye otya nti taatawo, maamawo oba jjajjaawo afunye buno obulwadde bw'abakulu? Ekisooka, yeerabiralabira. Abalwadde abasinga abalina obulwadde bw'abakulu batera nnyo kwerabira. Okay? Beerabira ebintu, busobola okusanga nga beerabidde amanya g'abaana awaka. Bw'omubuuza jjajja oli otya, obulamu buli butya, osanga nga n'omugamba nze mutabani wa asooka
nga takyasobola kukola ki okujjukira. So batera nnyo okwerabira ebintu. N'ekirala boogera ebintu ebitakwatagana. Osanga jjajjawo ng'ayogera n'ebintu abantu, ayinza okuba ng'ayogera n'abantu abaafa bayogerako. Waliwo ekirala osobola okumusanga ng'alaba ebintu oba alaba abantu abaafa edda oba ebisolo. Waliwo gwe nasanga nga ayogera naki n'ebintu by'olumonde ebikoola nga byogera naye n'abyabuuza oli otya, oli bulungi, abaana bo bali batya, ng'abiddamu. So ezimu sayini z'osobola okulabirako mbo taatawo oba jjajjawo alina obulwadde bwaki bw'abakulu. N'ekirala waliwo kye tuyita orientation oba awareness. Omuntu ono osobola okusanga nga n'amanya ge ageerabidde, tamanyi ekifo kyalimu, n'essaawa omubuuza jjajja tuli mwaka ki, tasobola kugamba. Omubuuza ssaawa ziri meka, tasobola kukugamba. So eyo nayo sayini y'okumanya nti omuntu alina obulwadde bwaki bw'abakulu. N'ekirala abazadde baffe batuuka emyaka gyo nga balina obulwadde bwe tuyita bw'abakulu, tebasobola kuyiga ebintu ebipya. Okay? Kati bw'omugamba okumusomesa ekintu kaŋŋambe maybe kaŋŋambe omuyigiriza ekintu ekipya, engeri gye bakikolamu ojja kusanga nga obwongo bwe tebusobola kukikwata. Okay? So bw'ombanga omuyigiriza ekintu kaŋŋambe ezino bano balya bwe bati, kino bakikola bwe bati, ojja kusanga nga omukadde bwe tasobola kukola ki, tasobola kukikwasa, obwongo bwe tebusobola kukikwasa. N'ekirala waliwo bye tuyita hallucinations. Hallucinations okulaba ebintu oba okuwulira ebintu naye nga tebiriiwo mu mazima. Okay? Oli wano olaba empologoma naye empologoma teriiwo. Okay? Gye tuyita hallucinations. So kati tulina senses 5. Tulina amaaso agalaba oba sight, tulina wano our ears, tulina olulimi, tulina nostrils, n'olulimi lutestinga n'okufiiringa ku mubiri. So hallucinations zijjira mu 5 senses. Omuntu oba olaba ayinza okuba nga awulira amaloboozi nga googera naye nga mwe abali kumpi temukola ki, temusobola ogawulira. So ekyo kiri common nnyo mu bazadde baffe nga balwadde obulwadde bw'abakulu. Osobola okusanga nga ayogera n'abantu mwe temubawulira. Osobola okusanga nga alaba ebintu nga mwe temukola ki, temubiraba. N'ekirala jjajja asobola okubeera mukambwe buli kaseera nga mukambwe bw'oyogera naye nga takola ki, ng'abeera munyiivu. So byebimu ebyo ebintu by'osobola okulabirako n'ogamba omukadde wange afunye obulwadde bw'abakulu, naye togamba nti mizimu otandike okumutwala mu basaamize oba biki ne bakulyako ente ezo. Obulwadde bwa mitwe naye nga bukwata abantu abalina emyaka 60 okulinnya waggulu. So abantu bano tukola tutya? Tubajjanjaba tutya? Okay? Oyinza okubeera jjajja wange alina ekizibu ky'ekito, nsobola atya kumujjanjaba? So buno bwe bujjanjabe busooka. Ekisooka tulina okuzuula ekibuleese. Okay? Obanga ekizibu kiri nti pressure erinnye oba sukaali alinnye, kati tulina okukebera ne tukola tests ne tulaba oba sukaali ya buleese ne tukontrolinga ki, sukaali oba pressure. Okay? Bw'okontrolinga pressure nabwo biri bikola ki, n'obulwadde obw'abakulu nabwo bukola ki, nabwo bubulawo. Wabeera n'omusujja kaŋŋambe alina malaria, olina okujjanjaba malaria oyo aveewo, then jjajja agenda okola, obwongo bugenda okola ki, okomawo mpola mpola, then adde mu senses ze. Okay? Katugambe omuntu afunye dementia lwakuba emyaka oba obulwadde bw'akulu nga asinziira ku myaka. Okay? Bw'osanga nga okoze pressure taliimu, sukaali taliimu, n'ebirala teyafuna kabenje, ebyo byonna tebiriimu, then n'olaba emyaka gye ng'ali wa 60 okulinnya waggulu, then tumanya nti ono obulwadde bw'abakulu bubuze lwakuba lwaki, lw'emyaka. So ekyo kyosookerako is to identify what is causing the dementia and you treat it. So wabeera ne sukaali, wabeera n'eki,
wabeera ne pressure tujanjaba pressure, wabeera n'omusujja tujanjaba omusujja n'akola ki n'atereera. N'ekirala twagala reorientation, wabeeranga mu room, leka room ebeeremu ki, ebeeremu kalenda, leka room ebeeremu wall clock oba esaawa, leka room ebeeremu light. Tokkiriza jjajjawo asule mu nzikiza oba taatawo, kubanga wabeera mu nzikiza n'okumanya myaka oba omwaka gwe tulimo tasobola kujjukira. So jjajja bw'abeeramu kati buli kaseera kubanga yeerabiralabira, tugamba nti mujjukize ennaku z'omwezi, omwaka gwe tulimo n'omwezi tulimo. Okay? Wabanga yeerabidde n'omugamba ono bamuyita John, omwana wo. Omwana owookubiri kiyambako okuboostinga ki obwongo bwe. Okay? N'ekirala obeera n'essaawa omujjukiza zino ssaawa ziri meka, zino ssaawa ziri 12, zino ssaawa ziri emu, obwongo bwe ne bukola ki ne bujjukira. Era n'omugamba ekifo kyalimu, jjajja tuli waka, tuli mu kifo ekibwe kiti. Ate togamba jjajja alina olugezigezi tabitegeera, nedda. Obwongo bwe bukuze, kati olina okumuyambako okukola ebyo ebintu. Ono mwana wo, ze bampita bwe bati, bano bazzukulu bo babayita bwe bati bwe bati. Okay? Ne bw'aba ng'abeera mu hospital setting, tugamba nti tokyusakyusa oba is in the hospital setting, don't change the nurses. Bwe bannansi babeera omu yamujjanjaba, leka abeere ki omu. Lwaki? Kubanga bw'okyusakyusa bimusumbuwa obwongo, tasobola kubajjukira. So twagala omuntu amulabirira waka abeere omuntu omu, then oyo omuntu abeere nga amujjukiza amanya ge, ajja kukola ki? Ajja kubikwata. So amanya gange bampita Birabe Enoch Francis, obanga oli mupya ku channel eno, ngamba aka button ka subscribing kubanga kampa amaanyi okola ki video endala. So obulwadde bw'abakulu buli common nnyo mu Uganda, era tulina abazadde bwaffe bali waka era obulwadde buno babulwala. Okay? So kati ngamba nti oba olina omulwadde jjajjawo taatawo ng'alina ekizibu bwe kiti, osobola okumutwala mu ddwaliro lyonna erina abasawo ab'emitwe basobola okuyamba. Naye nga oba olina waka oyagala kuconnectinga nange, still mu comment section osobola okufuna namba yange, osobola okunsindikira enamba message ku WhatsApp, enamba yange eri okwo, osobola okugifuna. So bajjajja baffe temubatwala mu masawo, naye mubatwale mu ddwaliro, basobola okujjanjabibwa ne batereera ne badda mu nteeko. Then waliwo eddagala ly'osobola ne tubawa. Okay? Obanga alaba ebintu tumuwandikira eddagala n'akola ki? N'alimira. Waliwo naye eddagala eriboostinga brain cells, tusobola okumuwandikira ne limuyambako okola ki? Okomawo. So neeyanziza nnyo okundaba, kambalabe mu video yange eddako, era ng'oli mupya ku channel ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. Neeyanziza.